mutoolo bino ebigambo mbikugamba nze nkusinga obukulu nyinza okuba nkuzaala ggwe. Bw'olabanga omukazi akusiriikiridde nga gwe mutima gw'okimanyi nti by'omuwa si by'oteekeddwa okumuwa. Omukazi oyo omwesonyiwanga ne bw'obanga ogenze mu mawulire gakole ku ggwe tonotamwogerako. Lwaki? Nze ndabye abasajja bangi wano ab'ekitalo nga basaanyewo ku lw'abakazi. Nze ndabye abasajja bangi abafudde ebitategeerekeka lw'abakazi. Omusajja yagudde omusajja yabadde anaaba n'afa. Okitegeera? Omukazi anyiiga n'atuuka ku accident nga ggwe singa ofa n'ovaawo jjajja kusigala kwe bulamu obulungi n'abaana be. Naye nga kiva ku kunyigiriza muntu n'osukka w'olina okukola ki? Okukoma. Omufunisiza olubuto tomututte wammwe nti gy'abeera tali mu nnyumba yo tomanyi gy'asula. Kitegeeza mu Mutoolo agamba mbu yali amututte ewa maama we. Ate gy'alina okubeera. Gomanyi nazaalawo ng'obeera naye mu nnyumba kye kitegeeza. Tukwazikemu nazaala wa mukazi w'obeereko naye otegeera. Lwaki ontikka omugugu? Ate mwe abawala basinga omazaaza abali eyo. Baana bato. N'abakyala. Omwana omuto bw'agwa ekigo tekimugaana kuddamu kuyimuka akole ki? Kamafuna omusajja. Mugolokoke mufumbirwe. Ne banne mufuna abasajja. Mukwano gwange nali metroni we alina abaana 3 omwe amaze n'obusawo. Naye yafuna omusajja nga ye omwana we omukulu ali mu pifo. N'amuwasa. Bamaze kati emyaka 12 mu buki? Mu bufumbo. Omuntu okola ensobi accident teziba za mmotoka zokka. N'abantu tutomera. N'abantu tufuna accident ku bantu bannaffe. Kitwale nti yali accident. Yimuka. Golokoka yaka. Onoonye omuntu asobola okwagala. Gwe bayita plan B omumanyi. Mulaba. Plan B. Tusaba. Nga bwe abasajja baali bakusabira Nalongo ofune obulaye Nalongo wali oyokya. Kakazi gwe wali oyokya. Munjogere nyangumbwa gwe wali oyokya. Plan B abasajja bamusabira bukumbi. Kituufu. Kuba kati abakazi abazaalako basingo mara batabukira plan B amagenda n'ama. Naye ekinyomya mwana oyo bamulabanga ebintu byayogera ebimusinga obunene. Kalabika kato. Otegedde. Sinange lumunna kati waliwo omuntu ng'ekintu kyakola kirungi kimufaanana naye ne kigaana omwambala kisobola okutakali eyo. Kuba bamulabanga omuto bamulabanga talina musajja gwayina. Kati bantu beebuuza kati atandika atya okunnyonnyola ensonga z'abafumbo. Okitegeera? Kati wangambira abako ku media naye njagala bategeeza nti omuntu Mukama ogaba obwongo tebubaako bamukulu bamuto bamufumbo basiki aba mulungi mu ekyo kyaba akola mu mbeera yonna. Naye bino ebirala bibaako nga nvandiirwa okukkaatiriza ky'oba okola ki? Ky'oba oyogerako. Ekirala bagambye naye yazaalako. Nabibudde babyogera. Baleese buleesi bano abaleeta bwino. Kati simanyi oba biki? Bituufu. Kati ye mulange nembooza kati ye mwetegefu okuddayo gye yazaala oba naye tagenda funa mutwala. Yagamba bw'oba wazaalako noonya musajja yazaalako togenda kwono. Yali akubiriza bannazaala bakome ku baana baabwe abatannaba kuwasa tebawasa bazaalako. Naye nga mu nsonga eyo yonna ebiseera ebisinga omuntu bw'aba ne chance esanga omuwala nga tannaba kuzaala bweyanditutte. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rukutanuga mwenda August Mwishoja atumia Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula kumomo ya mtwalo 10 atemeze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadara oba downloading ya momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bwa jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 bwa jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events wawulone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Nalongo w'obulidde gy'obulidde simanyi naye eno ebigambo laavu bitabuse. Ani atabuse? Leero kasho kano ndowooza tukadedicatingire baagalana. Asigenda mentioninga nti ono atabuse n'ono. Manyi nako walampibwa abantu. Nze nalaba Asha Kama ne Mutoolo. Bwe walaba? Nga bayomba ku intaneti ne kitansanyusa. Olutalo lwakuluma. Ekyampisa bubi. Baana bato. Si bato. Bonna bato. Kuliko ono Kama muto mulaavu. Ne Mutoolo muto mulaavu. Muto mulaavu kyeki. Bakatandika ebintu by'okwagala.
kati mu bulamu mukwano gwo je muntu agamba amazima ku nsobi yo moyo muntu ayinza kugamba nti Vicky nno odduse nnyo naye nzofuna wano obuzibu linnya linnyamu so yakuwaana buli kyokoze buli kyokola mu nsi omukazi aba mukulu okusinga omusajja naye wabanga omusajja yamusinga emyaka tife mu butonde baatukola nga ffe tuzaala buli kimu omwana omuwala w'emyaka 17 aba mukulu okusinga omuvubuka w'emyaka 24 mu ndowooza kakulu ekyo bwe bati abakyala bwe baatukola bwe babatonda baatukola kati ekirala abaami njagala mubeeko kye muyiga buli lw'ozaala mu mukazi n'otamuwasa buli lw'ozaala mu mukyala n'otalabirira mwana we kyekikolima ekisinga eri obulamu bwe kuba eyo empala n'omukazi oyo gy'aba akuyinako tesobola kuvaawo mpozi ng'ofudde wamuzaalamu n'omufula single mothers n'otamutwala naye mwe mwefuula basingle mother nga abasajja bakyabaagala ate n'ekirala mwe kennyini mukola ebintu ebiwaliriza abasajja Naalongo okubalekawo kati Ashakama yakola ki Mutola amuleke simanyi sijja kugamba nti kino kati nze nsinzira ku byenalabye sayidi zonna mmeka 2 bannaye kambawulira abantu okulemagana n'abantu tebitandikidde ku ffe mulaba wano byatandika kuva ensi lwe yakola ki lwe yatandikawo ne bw'olaba ng'omukazi akusiriikiridde tolabirira mwana we takunyega tagenze ku poliisi talina gwakubidde essimu tagenze mbafida ate gwe n'ovaawo taliko okudisikasinga ku mukazi oyo n'omwana we kambabulira abakazi bwe mutulaba si bwe tuli abakazi omanyi kiso ky'omusaayi mulaayi kisala sayidi zonna bw'omulaba si bw'abeera ali ye muntu asobola okunyiiga n'asaanyaawo obulamu bwe abakazi bazibu nga totegere na bwabukoze eki nabwakikoze kale bw'olaba ng'omuntu akusirikidde tomunyigiriza nnyo kikoze eki kisuse kubanga oli muto ne toli musiru wasobola okwebaka ku muntu n'omufunisa n'olubuto oli mukulu weewaliriza okutegeera yadde toli mutegeevu kyekake ogambe nti olwokuba nyina omuntu gwe naleeta ku nsi nyina okutegeera mbeezeewo omuntu oyo kikuyamba okutereeza bano booleese ku nsi Mutolo yajja n'ayogera ku mukazi oyo nti balina gye baleka omwana oba Asha n'amugjayo naye gye baleka omwana oyo nze mukazi oyo mbadde simulabangako nga talina mwana kama mbadde sikirabangako yanawulira kipya kwa buli mulaba azunga n'omwana we mu kamera ne mu airport pick up abeera n'omwana we oyo gw'olaba okitegeera kati olumu tutuuka n'okuyoma ne tugamba lwaki ozunga n'omwana kyankonfusinzemu ne nebuuza Ashakama omwana yamulekangayo ddakiika n'amunona yamulekangayo essaawa n'amukima oba yamutwalangayo obutwazi neŋŋamba anyway ekyo bye basinga okikola ki okukitegeera naye Mutoolo bino ebigambo mbikugamba nze nkusinga obukulu nyinza okuba nkuzaala ggwe bw'olaba ng'omukazi akusiriikiridde nga gwe mutima gw'okimanyi nti by'omuwa si by'oteekeddwa okumuwa omukazi oyo omwesonyiwanga ne bw'obanga ogenze mu mawulire gakole ku ggwe tonootamwogerako lwaki nze ndabye abasajja bangi wano ab'ekitalo nga basaanyewo ku lw'abakazi nze ndabye abasajja bangi abafudde ebitategeerekeka lw'abakazi omusajja yagudde omusajja yabadde anaaba n'afa okitegeera omukazi anyiiga n'atuuka ku extent nga gwe singa ofa n'ovaawo jajja kusigazwa obulamu obulungi n'abaana be naye nga kiva kunyigiriza muntu n'osukkawo olina okukola ki okukoma omufunisiza olubuto tomututte wammwe nti gy'abeera tali mu nnyumba yo tomanyi gy'asula kitegeeza mu Mutoolo agamba mbu yali amututte ewa maama we ate gy'alina okubeera gomanyi nazaalawo ng'obeera naye mu nnyumba kyo kitegeeza tukwazikemu nazaala wa mukazi w'obeereko naye otegeera lwaki ontikka omugugu kitegeeza n'omuliro nneme okwetaayo ewange lwa nazaala kitegeeza n'omukazi muntu bw'aba Asha yategeera nti okuzaala mu Mutoolo yali nsobi yali akkiriza aliseve naye kama n'asirika kama tagambangako nti okuzaala mu Mutoolo yali nsobi kino nze nkyogera nti waliwo omukazi lw'otuuka n'okkiriza nti amazima ono si gwe nalina okukola ki okuzaalira omusajja yena nga talabirira mwana oba wakola loosi si gwe oba walina okuzaala mukuba tewali azaala baleme kulabirira intentions teziba kukuzaala weerabiririre gw'ozadde wabula bw'otegeera ensobi yo nti amazima natomera yakola bulungi n'asirikira gy'abeera naye kama yasirika ebbanga era ayise mu bingi atoba n'omwana we azunga naye ku makya ne mu mpewo ate gwe seboze ku mawulire olandisa okwogera ku muntu gw'otamanyi gy'asula nze mu byonna ekyasinga oba omwana mulwadde oba mulamu ekyasinga okunyiiza mu byonna statement ya Ashakama gye yakola ku lubuto
engeri gyagamba nti entoba gye yatobamu ng'alina olubuto ng'asuuliridde na kuzaala omukazi ali olubuto okubanga akola to extent eyo si nyangu nga yeewuuba eno n'eno n'olubuto eno n'eno n'olubuto yakubira omusajja essimu obanga agenda kuzaala nga tutte mukazi mulala out kati oyo omukazi ali kusonyiwa atya ku mutima ebintu ebimu nange nabyewuunyiza okitegeera kale ate nze nesisanyuka naye nga lwaki babireese mawulire bw'olaba omuntu akusiriikiridde kino abasajja mwenna nkibagamba bw'olaba ng'omukazi asirise saba mukama nti omukazi oyo ebintu byansabira nsaba obinkingirize kuba waliwo omusajja asirika olw'obusoberwa ng'embeera mbi talina kyazzaako okitegeera naye ate era abe taata omulungi akubira essimu omwana we n'amuwulizaako ayagala kumanya we bali abe taata abeera agamba nti bannaye munsabire nja kutereera mbakolere bye mukola ki bye mwagala naye gwe tokuba ssimu tobudaabuda mukazi tomulimbyelimbye wabula wasobodde kuvaayo kumwogerako gwe kyowira kyokola ki kyoyagala kambabuulira abasajja bwe mutaatye mukazi mukyafuna nnyo mukyafa nnyo nga temulwadde saawa yonna ekiso ky'omusaayi mulayi kikusala nga golowooza eno sayidi gye wesigamyeko tekola ki tesala wekange ng'oyiika musaayi nga naye ebaddeko obwogi kambabuulire mu abantu muwakanya abantu ebintu bya sitaani mu nsi n'emu ebiri abasajja bangi basiraanyiziddwa abakazi be balinamu abaana ne be balina mu nnyumba n'agamba akamanyiiro kano nyina okukagema nga tolina yadde 10 mu nsawo abasawo gwe bakyakubuza abakola naye abasawo abakola gye bali ababagala abalwanyi nnyo babafunye omuntu ajja kukolerera obulamu bwe bwonna osiraane okitegeera naye ng'ate gwe omutinkudde abadde yakola ki yabivaako abadde yasirika mutolofu naye akadde okubira omukazi oyo essimu omwetondere kubanga tomanyi bw'abeerawo n'omwana wo singa omumaaza si kikolimo mutola agamba yamukubiranga essimu nga takwata banyikatimenya ebintu berekasako kanyama walina okubaawo ensonga lwaki teyakwata gwe veeko oyinza okubira essimu nga tulina buzibu ne sigikwata era bwe sikwata nziramu nenkola ki bwaba yasobola okuvaayo mu kamera n'ayogera ebigambo ebiri undisciplined bwe bityo kati kitegeeza ate ku simu abyasobola omugamba bisinga okusingako wano fe abalabi bwe tukikola ki bwe tukitwala bwe tukiraba kuba ebiseera ebisinga omusajja tumusuubira okuba n'entegeera ey'enjawulo ku y'omukazi egumiikiriza okusinga omukazi fe tukula mangu mu humanizi naye omusajja alinayo kaalizavudi k'okutegeera nti omukazi asobola okuyomba awatayomberwa musajja n'alaba kirabe agamba kambeera omukazi ono kati omusajja yenna eva tumusuubirayo okukola ekintu ekiri ekyenjawulo ekitiibwa ekirala kate gwe omusajja bw'otandika okujja ate oti oba olw'omukazi mawulire tukwewuunya nnyo era tuba twebuuza ddyo gye wakulira kati nze kyennewuunya kuba abakazi ffe tujja batonoonya abasajja abajja mawulire Vicky abasajja ati ebiseera ebisinga ne baba bazze mawulire bw'obabuuza ku bya famire bakugamba ezo nsonga za famire kati neewuunya ekinyegenyege yakijja ku ki ekinyumya ku mukazi gw'alinamu omwana gw'atamanyi waasula gw'atamanyi matage banyo bannayo omwana omuto ali expensive nalaba basalira shakamu omusangaawo aga amata gannaani omwana aganywera ennaku egyo omukebe omutono gwa mitwalo emeka 5 ennaku mmeka nya bweziti tutaddeeko pampa tutaddeeko sukaali sabbuuni okwoza obugoye bw'omuto kyensobola okugamba era buli musajja yenna aliyo nga wazaala mu mukazi nga tomuwa buyambi lwana nnyo oleme kumwogerako kintu kyonna naye nga lwaki omusajja oba tulabirira mwana obugambo bw'osobola okulimbalimbawo kuba oyo omukazi ali kukolimira ne bw'olibeera ku mawanga olibeera olina ekikolimo kye mu ye kwati ekisinga okutuluma wano mu nsi ekisinga okunuma abaana bato kubafuula ba single mother ate mwe abawala ba single mothers abali eyo baana bato n'abakyala omwana omuto bwagwa ekigo tekimugaana kuddamu kuyimuka akole ki kamafuna omusajja mugolokoke mufumbirwe ne banne mufuna abasajja mukwano gwange nali metroni we alina abaana 3 omu amaze n'obusawo naye yafuna omusajja nga ye omwana we omukulu ali mu pifo n'amuwasa bamaze kati emyaka 12 mu buki mu bufumbo omuntu okola ensobi accident eziba za mmotoka zokka n'abantu tutomera n'abantu tufuna accident ku bantu bannaffe kitwale nti eyo yali accident yimuka golokoka yaka onoonya omuntu asobola okwagala nze nja kukkiriziganya n'omukazi alemeddwa omusajja n'akwata omusajja omulala kasaaba agamba nti gwe mpuliramu emirembe nga naffe abasajja kukanya na mukazi n'ozaala mu musajja n'akulema naliko okuleeta abavubuka muzigo mwosula omuli abaki
nze obwamala yasibuwagira gwe oyo waba aganye tebamukupimaako nonyo omulala ebibajje bingi bage ebintu bingi biganye ne mwesibye mugwasinga omumaazi azira nti muno yasooka yankyawo ntajja kunjagala akwagala ajja kukwagala ne nabo ina abaana 10 ajja kusigala akwagala abantu bangi muzadde mu bantu nga yali accident nga sigwe walina okwagala ne bwoba tozadde Nalongo oyagala omuntu kumakya ne wejjusa naye kati kino nakoze kyaki abasajja mbedde nnyo nga kibagamba omusajja bulwabeera nga talina ssente ayagala aliwo baana baliwo ayagala oyo gwalaba nti asobola okukkiriza byakoze eki byanamugamba ne bwaba nga kwegombyeko kintu kimu agumira ku ekyo kubanga mwe yennaku alabye nga gwosobola ogikola ki ogiyitamu omusajja alina bwagenda yenyumunguza anoonya omuwala gwe yali alina mu biki mu birowooto bye kyobulamu abakazi bannambe mumufiiddwa nnyo amaka gamu omusajja yakubasaba kuba gw'oliwo omufuukidde ekizibu kumbe si ggwe kirooto kye akasente ate gwe omulaga nti oyomba nnyo olinga essanamu kozi essanamu lyeki obwongo butandise okunoonya oli omukazi gwe yali aloota okuva mu buki joera essanamu olimanyi biveeko omyaka gyo tenatuka kuvunula luganda ate era ajja kumufuna kuba wano waatuuse asobola okufuna buli muntu gwaba akola ki ekikuyamba ti omusabisaba nnyo siiba omukozi kola nnyo ekyobulogo nakiga Nalongo ebintu by'abakazi by'okuba wabya okuloga abasajja ekyo twakigaana nange ndi musajja muba mutobeera mu counseling yes yadde wamma omusabikira temuloga basajja saba siiba logesa katondawo omulogo yimuka mu kiro bulikyo oyina okuba nekyokkiririza tofuwa mindi ng'ologa musajja wamma omulogo tokola kintu kyonna ng'ologa musajja eddogo kati Nalongo kankugambe kino eddogo ne bona ndogo olwaleero mb'onyweza makaago oba oyina kyokola ligenda fuluka nga ebbanga lyo ly'okufa terinatuuka tebakulimba eddogo musawo ne bw'aba akola atya lijja kufuluka singa omulogo aba n'empisa enki eddogo teritereeza mpisa za mukazi mbi era abantu bangi mukyekwasa nnyo abasawo nti tebakola naye nga we kennyini aloga oli mu bufumuzibu olinga ekikolokomba tekitegeerekeka bwe bakwetera ekintu osiima kyokka ng'ologa musajja kwagala bagezezaako kusanyusa tosanyuka musajja tutwalako autu tomuka abalala muzunze ku basawo baganya obbayamba lwaki mwerabira gye mwava nze buli mwezi viki ngenda ewaffe nennima ku maalo ga taata ne ngenda mu nnyumba yange yesubi taata wange gye yalekawo nenkumamu omuliro emizimu gye waffe gibugume buli mwezi emotoka yange eba waffe lwaki awo we nasibuka yensibuka oyo bw'oba osobola okukkiriza mu bayibuli gy'otamanyi gye yava lwaki ate ebyowaka bw'oba osobola okukkiriza mu kuluhani gy'otamanyi yagikola lwaki olimu okugenda okulima ku taatawo gwe walabako nti yakuzaala n'akufuuya n'emmere okule gw'ojjukira n'ezimu ku mbozi ze mwanyumyanga gw'otunula n'ogamba nti oyo ye taata wange abantu abasinga mulemeddwa obulamu lwakwerabira gye muva teri muntu atalina mpewo mu bulamu bwe kubanga abo abafa be bafuuka eki empewo ate talina bafu waabwe tewali mwerabira nnyo gye muva ne mutendereza nnyo gye mwajja obuki obuzi okitegeera nze naawe bwe bulogo bwange bwenkola bwokka kubanga nze ndi Nalongo sikola ddagala bbi okujjako nganga baligabe mpaaka ku ddagala okitegeera kisinzira ki ekikulumu naye ntwala omukisa okutegeeza mugenda mmenya nnyo abasawo mumenye bafaaza ng'olowooza sala zaabo kugwe tezikola ki tezikola kumbe we kenyini gwe kizibu ky'obulamu bwo ekirala abakazi mweragajjalidde nnyo ku mulembe guno mukaddiyidde ku sipiidi nnene osanga omwana omuwala omuto Vicky abo pulaani B bagamba tugenda kutuuka ne ku nsonga ya pulaani B Nalongo tugijje mu ddiiro mugenda kutuuka ng'omuntu akutunuulira nga mutafuga gwayagala naye ng'omusobedde otandise omutama nyina omukazi yajja wano nanga Nalongo omusajja wange yangaseeko tuvudde wala tubonyeebonye ne mugaka tuyagala yeebake ku bizibu engeri gye mubonyeebonye ennyo katuyagala nnyo omutuumira ebizibu nabyo yeebake nabyo lwana nnyo okumwerabiza gye mukoze eki ate gwe olwana mumujjukiza bizibu bye mukoze eki bye muyiseemu ne mubuuza gwe singa obadde musajja wandyetutte ne mugamba yimirira wali mu mmira ombuulire singa obadde musajja wandyetutte ne weewa n'ebirabo wandyekwanye oba singa muganda waleeta omuntu afaanana gwe osanyuka nnyo nambuuza lwaki Nalongo ne mugamba laba bw'ofaanana wenna ebbere likulukuse liri eno naye obuleega bwa 15 bamufuna mpola nga nze ate n'oleega ne liyimuka okitegeera yenna ayambadde ekigoye kijjudde amasanda nze nali nduddewo okulaba omuntu mu kibuga awatira mu ngoye ze n'alabirako ono omukyala
mu kibuga mu wano yali ajjudde amasanda nga yambadde kwegaba ebigoye birimu ebintuntu nga wala oyo yali mukyafu okitegeera abakazi mukyekwasa nnyo abasajja naye nga mwe temwetunulamu ate bw'ojja ewange oyagala nkuwaane buwanyi nzikiriza byokoze eki oyo si yenze Naalongo ensonga endala eri mu ddiiro nayo tugijjewo abalamu kaddiye mangu feesi wano mulinga abakazi b'omu byalo beesiga obuzigo nga baleetaka anti-aging bakayita anti-aging abakazi baagala nnyo okulya viki okusinga okwessaamu akaki baagala nnyo enkoko gulaka collagen anti-aging serum genda ku pharmacy wantu wona bakayita batya kakuwadde collagen anti-aging serum collagen ayamba ebintu bingi ku mubiri gw'omuntu keesige ko kagende nga kakuza mpola nzwalo nnyina omuzukulu naye omanyi bwenfaanana entambula n'embiringula omwana n'abavuka ne bagaba bannaye ekiwala ekyo agendeho nga munyonyo nti munnaye ndi mukazi mukulu abaana 8 bweddunyi nawe yakazaala okola ki entambula mbiringula bwe weetunuulira obiringula ate opita bano abamu abaganda naye Naalongo oli mulala oli bwakulabira emabega akusiiya ndowooza owulira akaana kana kinaakakubya oli bwakulabira emabega akusiiya naye bwakutunulako mu maaso ajjukira ono ye Naalongo kitone kali n'olw'ensonga ezo abakazi mbakubiriza nti okwerabirira kikulu nnyo okusinga okulya wano waliwo omusajja bamuyita kochi Rich coach owoku TikTok yagamba abakazi mutuula ne mulya ne mulyaguzibwa n'ogejja n'ofuna amasavu mu ddookooli n'ofunawa obunene si kibi naye waliwo obunene obw'obulaga obuli healthy n'obutali healthy okitegeera n'oba n'embuto 6 lwaki oba n'embuto 6 nga nyina akadagala akasala olubuto n'otandika ofuna enkanyanya mu feesi wakazaala abaana bameka 2 naye wonna otunulanga jjajjange enzera oyagala omusajja akufiireko akubiiti nalyoka nesimulabako oyo bemuyita bamalaaya balina obudde bungi ku mubiri gyabwe okuva ku makya mpaka kiro abeera yeekebera kati kyekindi obubi kyekimmalawo mbalaba ekyezze okuva ku makya mpaka ku makya okola kulya kulannamuka kulinda musajja oyombe bagambye olugambo nga bwava mbwenzi kulinda awo kubawo nnyo obudde weebuli kulinda musajja otandika okubira abakwano b'essimu Vicky aveeyo banga ngambye agenze Masaka ayina mu abavubuka abakyalina embeera bwe kitegeeza mwawasa temunnatuusa Naalongo waliwo okuwasa ofuna akulabirira nga bw'otambuza n'obulamu ebbalibbali kati mpozi ekyo naye omukasajja yenna yawasa nga atuusizza temusobola kuba mu maka nga mugafuga bameka nga gwe mukwano gwo yalina osalirawo amaka go kikyamu era omuvubuka yenna ndabo b'omusajja yenna nga bw'ogamba mukazi w'ekigambo tasobola kukoma ku kyoyogedde tolinawo mukazi kitegeeza ye yakuwasa toyimiridde kimala kubanga mukazi waluka kubanga Vicky bw'omugamba nti ngenze Masaka ate alina okukubira Joel akonfamingire ku Joel mba nakuwasa twakuwasa 2 na Joel okitegeera awo oba ojja kunnyonnyola ono ngambye ali Masaka mulimu enna akamanyiiro abasajja mulina okukajja mu maka gammwe yensonga lwaki mikwano gyammwe gizaala mu bakazi bammwe kubanga waabanga abadde amwegomba nga mugamba ennaku zino nno zonna zadagamba mwadi naye nze mbadde siri naye kati oba okaaba nga akuteeka mu kifuba obutakkaanya katono nnyo n'oyo mukwano gwo kubanga abantu tukolagana nabo bukolaganye tomanyirira ogenda kwawukana naye gwe tandika bwetunire bukyanga okula okulaganye n'abantu bameka bonna okyali nabo ewatandika nabo boolina nibo badde ne banfanfe bameka bayitirivu kitegeeza bali banfanfe ekyabatwala tubo oba tewakitegeera noona saawa yonna muli mu transit mukolaganako saawa yonna kiggwawo naye gwe wali weesigamyeko nga bwakubira bw'omulimba mukazi waayiteyo n'akonfaminga abo abasajja abakazi bwe mutyo mwonoonye nnyo ekitiibwa ky'abasajja abalala muba bisajja bikazi nga temusalawo mu maka gammwe kati omukazi gwe bawasa bagamba nti ngenze Masaka n'okusooka okubira ab'e Masaka essimu kitegeeza weesiga nnyo mukwano gwa bbaawo okusinga bbaawo n'ekirala Naalongo omusajja bwakomawo lwaki omukazi abamugamba gwe n'olabika ova mbwenzi omukazi bwakujjukiza nnyo obwenzi ng'oba tonnabukola noonya gw'oyendako okituukirize osobole okugattawo eddibu eryo kubanga kibi nnyo omuntu okuba nga ayogera ku kintu ekitaliiwo era abakazi bangi bayizayo bakkiri bayigiriza babba baabwe okwenda atandika mpalapa namukane gwaleka okwana Nampijja omusajja agenda okwetegeeza Nampijja nga yandikwanika kyebitiggula wagambyeko ziweebiringula kyebiringula Nampijja ono bulijjo bwate bwatambula abakazi bangi mwitadde nyo tandika okuwa obudde wesikuwanga bulijjo okulowooza ku bantu badde batalowoozanga nako olw'okuba gwe ndowooza yekikugambye naye kiva ku kibuta abasajja kitiibwa
nakubalingiriza ekisusse obeera n'omusajja naye nga wafuna omuntu wo gw'otatya namuyadde kyagala kyomukola ki kyagala kyomugamba kuba ate ffe abaludde mu bufumbo tulwana nnyo nekyoba wategedde oleme kyogerako olabe bwe kiggwa osooka olabe aguzannya atya obeera wetegereza ogamba kati obazzaako ki obwongo bwe bumudimba kubanga ki si buli kintu tukikola ki tukyasanguza tukyogera naye gwe oli ku bbaawo omanyire omutandika omunnyonnyola abawala abalala otandika ddi okwogera abakazi abatali gwe mu maaso ge nga yakwana gwe yaleeta gwe waka mujjukiza nnyo omugambe wabula bebi ennaku zino ndabiridde bulala baŋŋambye mukuwaawo mbunyirira luno kumba olwo omujja ku mulamwa gwakalike yabadde atandise olaba ayagala fokasinga laba obulungi bwo bagambye mu kkubo bani abo abaagala okulengeza abasajja beegumya nnyo ne bw'aba takyogedde atandika okugamba mukazi wange batandise omwegomba atandika ofuna obudde ab'enka engeri gyakuwubira mu magezi walira ekikazi bambi naye bwe lwayogera ku bakazi abalala naye abalowoozaako gatolooza ofuka oyimiridde oba olina ensujju za namansasana nti nze bannaye ndi wa kitone ensujju mungu yampa 2 kati bano benjogerako balina akasujju katya nze kewanyinyonyola ensujju nti mwenna muyineemu nze nemuma sikyalowookera nti olina kyoli oyo omuntu yakukanala kuba akwagadde sira kuba gwosinga abalala nalogena ensonga nayo gimalirize tugiveewo mukimale mulekeraawo okuwasa nga temunatuuka kusalawo mu maka mulekeraawo okuzaala abaana ne mutabakola ki ekyokuzaala nkisimbako essira kuyingira mu bulamu bwo ekyokuwasa njagala nkutereza awasiza nga tannatuusa wandibuuza yatya yaliwa omusajja awasiza nga tannatuusa yawasa omukazi n'amusindika ewannyina okuliyetinga entala abantu abandyagalanye babeera okumpi banyiga mangu ekyo kitubu ekikulu atandika okwerondaku ono gwatamanyi bbanga ki kuba si yamuzaala kituufu awasiza nga tannatuusa yoyagaba obuyinza mu mikwano gye nga tasobola kwogera kigambo wakawe ne kiwulirwa awasa omukazi ow'okwegulako obeera mu bulamu obukola ki obwokwegula byonoona abakazi abanga alina kiddofe ate ye bwamala nga anoonyayo omusajja asobola okukambuwala nti simanyi erwanzi kuba gwe ategedde wosa tonnakola ki tonnatuuka ako kakulu akalala kati omusajja atuuse okuwasa yaliwa naddala amuvubuka noti namusajja omuvubuka atuuse okuwasa ye yaliwa okuwasa anoonya akazigo ke n'akapangisa ku busobozi bwe mpulira n'asitula omugugu gwe n'aguteeka mu kaki mu kazigo ako n'agamba mukyala wange nkwagala nnyo naye ABCD tebikola wange mu kazigo kano tebakayingira ssaawa nnya omukyalo wange tayingira kiro omukyalo owange takubira masimu ge sitegeera omukyalo owange takola mu bbaala omukyalo wange manya password y'essimu ye byonna byonna akkirizibwa wadaddala ng'oli mu kazigo ke ontegedde omukyalo owange talina kukubira bantu b'embeera nabo masimu ate ne bakwano be tebalina kukolagana na mukyalawo balina we bakoma weebale nnyo oyo ye musajja wasiza ng'atuuse ate n'amanya nti baba nalya kawunga n'akalekawo n'atwala obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omukyalo no gwe yateekerawo amateeka omukazi nga tosobola kubagulira mmere mu budde kati amateeka ate gaba gakola ki oba wowoza tonnakola ki kutuuka bw'era obeerawo nga gwe tosobola kufandinga kimala mu makaago abasajja abalala bakuyambako era gwe tokkirizibwa kutwala baana ku DNA naddala ng'osangiko ke waka gy'otaaguze n'ogirya tokkirizibwa komplaininga ku kintu kyonna lwa nsonga omukazi wamuwasiza bangi naye asula mu nnyumba gwe wamukola ki gwe wamuleeta lumu saalekako ssente waka manyi nawasaako lumu saalekako ssente waka kati neesanga nga waliwo ennyama nga nkimanyi nagenda okuleeta ssente mu ssaawa z'okulya neesanga nga olwedde waliwo ebyokulya naye ng'ate ewakasi tebaafumbye ne baŋŋamba baafumbye wa neiba olwo saalya naye bale kitegeera kuba tewawasizaako wa neiba olwo saalya mufudde ku nnyumba yo nabyerekereza gye tuba tulya nenkivaako kakati naalonga ensonga endala eri mu ddiiro omwana gwe bayita pulaani B omumanyi pulaani B tusaba nga bwe abasajja baali bakusabira naalongo ofune obwaye naalongo wali oyo kya kakazi gwe wali oyo kya munjogere nyangumbwa gwe wali oyo kya pulaani B abasajja bamusabira bukumbi kituufu kuba kati abakazi abazaalako basingo maatha batabukira pulaani B amagenda n'amadda yabakola ki kugamba pulaani B yavaayo n'agamba nti abakazi
omuvubuka atali mu bwangu towasanga mukazi yazaalako omukazi oyo oba single mothers oyo tali kwagala tajja kwagala olituuka kufa nga takwagadde lwa nsonga ewuwo azzeewo kufuna bubudamu lwa nsonga yalemererwa ewasooka n'abaako n'ensonga awo endala nga 3 zeyannyonnyola n'agamba n'ekirala toba na garanti tisingo maazi oyo ba maama w'omwana oyo tagenda kuddayo oluvannyuma lwaggwe okumulabirira n'omutuusa ku mutendera ogwegombesa ogutiribiza abasajja abalala n'ataddira musajja oli bakuze omwana mu mbeera emu oba mu mbeera endala taasa abasajja n'abakazi abakayanira ensonga eyo kirungi omusajja yali oba omuvubuka yali wasizza omukazi atannaba eyawasaako eyawazaalako era bwe kiba si kirungi tuwe ensonga zonna alongoota ase eggwanga kyendaba ekitawaanya abantu ku mwana oyo manyize ku media kuno nze nasooka okukola ebyo ebintu yo kyobulaba nasinsirikamu n'abaana abalala bafunewo chance kuba byonna mbyogedde bino kati bageza tambaddamu era byenayogera edda naye ekinyoomya mwana oyo bamulabanga ebintu byayogera ebimusinga obunene kalabika kato otegedde kati waliwo omuntu ng'ekintu kyakola kirungi kimufaanana naye nekigaana omwambala kisobola okutta kali eyo kuba bamulabanga omuto bamulabanga talina musajja gwayina kati bantu beebuuza kati atandika atya okunnyonnyola ensonga z'abafumbo okitegeera kati wangambira abako ku media naye njagala bategeeza nti omuntu mukama ogaba obwongo tebubaako bamukulu bamuto bamufumbo oba siki aba mulungi mu ekyo kyabaakola mu mbeera yonna naye bino ebirala bibaako nga nvandiirwa okukkaatiriza kyoba okola ki kyoba oyogerako ekirala bagambye naye yazaalako nabibudde babyogera baleese buleesi bano abaleeta bwino kati simanyi oba biki bituufu kati ye mulange nembooza kati ye mwetegefu okuddayo gye yazaala oba naye tagenda funa mutwala yagamba bw'oba wazaalako noonya musajja yazaalako togenda kwono yali akubiriza bannazaala bakome ku baana baabwe abatannaba kuwasa tebawasa baazaalako naye nga mu nsonga eyo yonna ebiseera ebisinga omuntu bw'aba ne chance esanga omuwala nga tannaba kuzaala weyanditutte naawe wagira siwagira nkugamba naye ne bano abazaddeko waliwo abalemeddwa nga si be babadde ababi nga gwe yazaalamu nga yakitegeera amaze kuzaala nti accident si za mmotoka yokka n'abantu batomera ontegedde oba kyentegeeza ng'omuwala oyo singa afuna omusajja ategeera ekitiibwa ky'omukyala asobola okubeerayo n'afumba nga ye matiriyo yabuki yabufumbo waliwo n'abawala abazadde mu accident awo nga ye si wakufumbirwa muntu yenna tali ready nga kalakita ye si yabuki si yabufumbo naye buli muntu mukubiriza funa oyo gw'owuliriramu emiti emirembe ne bwaba yazaala bananga sinaako oba teyazaala gwe bw'owulira nti akuwa emiti emirembe kubanga ne bana bosanga bataazaala eyamufuna ono gwe yazaalira yamusanga talina mwana ono gwe tunya myaka yazaala oli gwe yazaalamu yamusanga talina baki talina baana naye beebulwamu emirembe ensonga lwaki tebali bameka tebali bombi nyinaku we nali metroni ng'alina abaana abamaze siniya 4 kati basoma busawo olw'okuba beefunamu emirembe nakati bakyali bameka emyaka 12 kikulaga ki ti ebintu by'okuwasaŋŋana mu laavu n'okubeeraŋŋana bonna katonda yakyesigaliza ekyokubiri ne kidda ku ggwe omuntu oyo omuwulira otya ng'oli naye emirembe giri gitya nti atazaalangako asobola okujja ne intentioni ze ng'agamba njagala vika nkolere abcd ngende mukabuno beti abadde yazaala ye ate awo kuba onfunda neyazaalako abali talina bwana bamwanjudde n'afumba emyezi emeka 3 n'atambula n'akola ki gyali ena n'atambula n'agenda omuntu okuba nga yo ekikola kye kirimu obwamalaaya ng'omutima gwe tegusiima gukyawanka kibeera mu muntu nti abawala bangi abali mu bufumbo olwaleero ng'abasajja babaagala n'abaana baabwe ne babalabirira nabo ng'era bali happy
They're happy the bali marriage. gwe bawassa nga alina abaana nga yajjanga mbega mu makaago Kubega wano we yafumbirwa nga ekyamuleetaawo kulaba ng'asakira bano abaana be yazaala mu accident. Abo plan B basinga okwogerako abo. Mpuliriza bano be yazaalirawo mu accident ng'akizudde bw'ajja ku Vicky ono ssente kuba waliwo omukyala gw'osanga nga takwagala naye ng'akwetaaga bwetaazi akwetagako obuyambi ng'alaba mwobwo obudde gw'olina omuwa ebyetaaga abaana be bakole ki babeerewo. Bannaye n'okwagala nno mbabuulira omuntu gwe baagala abaayo omu. Omukazi asobola okuba nga gwe wamuwasa oli yamukyaye n'afuna chance taata w'abaana be n'amuddiramu ngaewe otazaddewo muki mwana nga kyasinga okwagala kwe kulaba taata w'abaana be n'abaana be osanga yagenze nga tolina ky'omukozi. Kati saagala abantu bakisibe ku bantu bonna nti kubanga nkubuuza wabbono beti abadde yazaala obutategera n'obutasiima kiba kikula kya muki kya muntu wabula gwe omusajja agenda okuwasa tunuulira gw'ogenda okuwasa omuwuliriramu kyenkana ki era ebikolwa bye bw'obeera naye bikugattako ki ng'omusajja omufiiringa okitegeera oba yazaala oba teyakola ki abatazaala balemye aba bafuna nga tebazaalangako ne basobola abatanaba bazaalamu olwaleero oba olugalo lwo lutegedde nkufuna bulungi bano bosanga bazaala aba bafudde baali tebazaalangako nabo baali bakalu ekkalu ne babalema ne babawa empeekera ontegedde bulungi waliwo amuyina nga yazaalako nga gyemirembe gyakola ki gyawulira omuntu omubi tabaako kuzaala na butazaala aba muki mubi aba mubi wabula gwagenda okuwasa lowooza nnyo ono gw'otwala kikyomulabyemu kikyomuwuliramu era omugugu ogwo naagusobola era nandi advices abambi tibwoba oteekateeka okuwasa omukazi eyazaala wandyetunuddemu nnyo mu busobozi bwo kuba tekyandinyumyenga mukazi kudda gye yazaala baana kubonayo school fees ng'ate gwobeera naye Tereza tewabazaalira nze anti kwati gwe si gwe ŋŋamba nanti tutereeze ŋŋamba bana babawasa omusajja alina ayagala emirembe nakusanga n'abaana basatu omukazi eyazaalako nenkuwasa ate mukugu gutya nti omukazi yenna yenna yazaalako ng'omusaza alabirira abaana be kyekizibu fast kyabaalina ky'abaana be ky'olina okusooka okusolovinga kati gwe omwami ajja bw'olekawo gaapo nga mukyala we akyagenda gye yazaala okusabayo fees kyangu nnyo okukeera nga yazzeeyo kubanga time it matters obudde obudde mumatalinga time matters obudde gye bukoma okwetooloola Vicky osobola okusonyiwa eyakuvuma ogamba so nga luli wamulirako obusungu nga oloweza n'okumutema nga bwe ngenda obulokingawo malo muleke obudde gye bugenda bweyongera osobola okusonyiwa omuntu yali akusse ogamba byansi kambi yeesonyiwe naye waliwo ekyo kyosobola kukola mu nnaku 3 nga papa ne bwakka tekikoleka nga tosobola niya nga tonnagikola ki kugikkakkanya omusajja yenna agenda owasa omukyala ng'alina abaana wandyetunuddemu nnyo mu busobozi bwo osobola kubayamba kyenkana ki abaana abo kubanga omukazi oyo bw'onaamuwasa nga tosobola kutwala buvunaanyizibwa bw'abaana be aba alina okuwankawanga kuba kyekizibu kyakola ki kyalina abo be baana be era ye maama waabwe buli muzadde lwalemu eri abaana be kiba kikolema eri abaana be lwa nsonga ye yabaleeta ku ki anti kati naalo kati gwe omwagadde omwagala nnyo era omufa tosobola kulabirira bano baana be ate ogamba nti bannange kaakati ate mpulira nti ataakukuta ntata w'abaana lwaki nti olina gaapu gye wakola ki gye walekawo kwatamu awo naalongo katini abasajja baagala bakazi yadde nkusanze n'omwana oba toyina mwana naye okuleeta omwana oyo baabaana baabo mu nnyumba eno gye tubeera tekimpulikisanga nze atalina mirembe gimala gyetaaya naawe ku laavu gyennyina okufuna gy'oli nga laavu eyo ate kaakati olina okukekkejjulako owa abaana b'omusajja abatali bange be wajja obuzzi nabo lwaki tokwata abaana abo n'obatwala baawo gy'asobola okubasisinkanira eyali baawo taata waabwe gy'asobola okubasisinkanira n'abawo obuyambi oba naawe bw'oba obeetaaze ne tugenda babiri oba bali wajjajja waabwe obawa ne tugenda naffe ne tubatwalira obwaffe we tusobodde yani gwe okukwata abaana bo n'obatuleeta mu maka bwe paba
nze ne banfuukira ekigugu ekinene mu maka gange anti vika ebintu biri bibiri kisinzira omukazi wamusanga abeera n'abaana be ne bwe mba nkusanze nabo anti kati awo bwe kyenvudde gamba nti bw'oba owasa buli muntu asooka awulira emirembe ku muki ku munne atya ti omukazi gwosanze yamanyira okubeera n'abaana be asobola okukkiriza ng'alina kyakulabyeko ti mu mwaka gumu nja kuba muggyemu ABCD ntambule ndabirira abaana bange okitegedde lwa nsonga nti wamusanze obuvunaanyizibwa bw'alina okuva ku makya mpaka we yeebakira baana beera ng'abeera naki nabo waliwo atalina nnyina waliwo atalina jjajjaawe nga ne gye yazaala abaana balinga abaafa yensonga lwaki omusanze atoba n'abaki n'abaana be kati mwe muteekawo olumu embeera embi omuntu nakkiriza kyatayagala kukola naye ng'akulabyemu obwetaavu bwakola ki bwayagala omusajja yenna agenda okwana omukazi ng'omusanze abeera n'abaana be bw'oba tolina busobozi bugenda kumulabirira n'abaana be muleke okwewala ebiyinza okukola ki okuddirira kubanga abatalina baana gye bali era buli kanaku bakuyitako awo wookolera ne mu kkubo balaba ontegedde bulungi kambuuze kwana kwabo osobola okufuna eddembe eyo lyokola ki wuyo gambye olina n'omuzzukulu nalo singa bukeera ku makya mutabani wo n'akuleetera omukazi n'akukuba akaama bazze babiri maama omukazi oli gwolaba mu mmotoka oba omukazi oyo alina abaana 3 naye maama nze sinnaba kuzaalako owulira otya ng'omuzadde ng'omwana wo yakatandika ebintu by'okuwasa n'akuleetera omwana ng'alina abaana omuzize kitasoboka lwansonga kisoboka tinze bwe nali nfumbirwa omwami wange sirina gwe nakuba kaama sirina muzadde wange gwe neebuuzaako kyova olaba nze wange sifumbiza baana bange bebeefumbiza njagala omwana aleete omuntu oyo kubanga obufumbo peace of mind ekisinga ofuga obufumbo mutwe era buli olowooza endowooza y'ekisiru mu maka gakukola ki gakufa otandika bbanga ayenda alabika mikwano gimpangira abasajja alabika akola bw'ati olwo ng'amaka gakoze eki gasaanyeewo lwaki omwana nga awasiza mu choice yange bw'eri osiimira omwana w'omuntu aba awasiza gwe kyokola ki kyoyagala nze yamanyi bw'abanga mu bato bonna baalabye oyo omukadde gwazunze naye eyo choice ye kati kiki nga nange bwe nafumbirwa choice yange eze muka omusajja international kati kiki basinga omaazi ekibavumya pulaani B okusingira ddala kubanga buli ayomba avuma pulaani B amuvuma lwakubanga yagambye abavubuka tebeetantala kuwasa bakazi bazaalako nze siri mwategefu kuddamu kutulano gwakubiri nga ndisikasinga ku pulaani B yes era tukimale leero ate era endowooza ya pulaani B eyo ndowooza ye oba oluganda lwange otegedde saagala girisikasinga kubanga buli muntu endowooza ye tekyobugagga ki ekirungi yazaala talina gwe yakola ki nagwe yazaalamu nawedde byabaddeko simanyi yavuma nazaala we simanyi biki ebyo byonna baleeta lutalo nga nawe wagamba mu lutalo okkirizibwa okuwaayira olugguse kakati yasinga okumanya lwaki ye bwatyo bwakiraba osanga ye ayina be yalaba n'anyiigirako abaali babawasizza nga bwe nkumenyedde ebikula byabaki by'abantu kati siri mwetegefu kudisikasinga ku ndowooza ye lwaki baba bayomba abakazi ye kuba bonna abayomba basinga omaaza bakazi bakulu n'ekirala bannakyeyombeke abaana abato nga beeyongedde nnyo okubeera basinga omaaza Vicky omuntu asobola okwogera ekintu n'olabanga ekituufu naye nga bw'osikaninga akyogedde ng'abadde tateekeddwa tebifaanana abirina okitegedde oluganda lwange kati ebiseera ebisinga waliwo omuntu asobola okwogera ku kintu madde nsaba mboozi eno tugiggalewo omuntu atazaala bw'ajja n'akubiriza abaana bwe bandirereddwa otyamu nogamba katalina mwana ate akubiriza tabalina 8 akubuulira enkuza kitegeeza nze mbandeze nnyo abaana omuki 8 experience nene okitegeera kati ebigambo by'omwana oyo birungi naye kati kategera ku example singa omukazi nga alina amatovu ajja najja n'ebigambo ebyo bimufiitingamu kati otegedde kyentegeeza bimufaanana ebigambo bye birungi naye abantu balwanagana n'abyogera olw'endabika ye n'emyaka gye
Kati ekyo tukitegedde obedda kyekyalemye abantu kati naye ate nga ne basingo maaza mbamenyeemenye si bonna nti baki babi waliwo asaka mulale yafuse singo maaza ate n'asirika ate omusajja najja mawulire n'amukola ki namusosonkereza okitegedde kati era waliwo n'abasajja abafa nenalongo kankubuuza kooti ki mu Uganda muneeyamba eddembe ly'omusajja nze wano ng'abonyaabonyezebwa abasajja ajja mbuulire ndyoke mukubira omukazi okibooko nemweseke abakazi ensonga yaabwe ne bweba erimu obulimba basooka kugiwuliriza nnyo anti kati Vicky omusajja ensonga ne bweba nnene nnyo bagimma mwira ye mwina platform mwina okuyiga biriki bituwe Vicky munze kisinga kono n'emikwano okutwegerageranyaako kwepima kati mwe abasajja muli b'amaanyi nnyo kuba mu mutuwasa naye tubasinga ekitiibwa omukazi yazaala wano ku Uganda kwe tuli buli kitiibwa kyonna ekisembayo okutuuka okufulumya omuntu ng'ava mu ggwe ava mu muki mu mukyala kati akakenkizo tukabasinga maama w'eggwanga kyetuva tubulwa obuddukiro lwa kitiibwa kyammwe okuba ekisukkulumu yes kintu kyankizo nnyo wabula nammwe waliwo abasajja benkumenyedde abawasanga tibannatuuka abatamanyi kyebalina kukola mu maka gaabwe oba ntegeerekeka okimanyi Naalongo singa Mutoolo yavuddeyo n'ayogera ebisinga ku bye yayogedde nga bya munda nnyo oba bye twaligambye eby'omu maka ddala twaligambye Mutoolo kisajjasajja naye ng'otuba tuli awo ng'ayina ebimunyigiriza ebinene anti Mutoolo bwe yali afuna omukazi teyamujja mawulire teyatuyita bannaye mukuŋŋaane ashakama ngenda kumuzaalamu teyakitugamba kukyogera bw'aba ashakama yamulema n'asirika kubanga abakazi ffe baatukola nga mutulabanga abatiitizi kuba omukazi ebyokulwanyisa bisenga tulina mumwa okulaba omukazi asirise tewali nsonga lwaki gw'obojja kitegeeza muba mulinayo ebifo ez'okutula ne mugonjoola ebibakoze eki ebyo biganye kuba temwava mu kkubo ontegedde oba era abasajja abasinga banyigirizibwa bangi naye ekibanyigiriza lw'ensonga balina okwesigaliza ekitiibwa kyabwe ng'abaki tukanya amaziga mu kisenge mbutusirikidde ekitiibwa kyaffe n'abo boolaba bakaabira mu kisenge be bano abaawasa abakazi ne babalemaza mu ntandikwa Vicky ngenze Masaka kubira Joero wamma Vicky ali Masaka buli musajja yenna yawasa nga tatuusiza oba ali mu bufumbo nga tayimiridde mu pozisoni ya bwami bwe alina okukaaba kuba si musajja kimala kisajjasajja si kisajjasajja naye si musajja ennaafu kubanga omusajja mu maka aba n'ebigambo by'abakyala omukazi mu maka aba vice deputeo otegeera nanyini kampuni tosobola kugamba nga nanyini kampuni tasayinize ku cheeke mbwate manager yagisayinize kitegeeza kampuni eba yamwe bameka yababiri omwami mu maka omujjuvu aba n'ebintu byebagoberera bano balabirira era mulaba omukazi kanso okuwaganyalako akola ebitakoleka manya wamuwabya wano nga wakamukola ki wakamufuna bwe lwobeera mu maka ag'okwegula banna ng'ajja kunyiiga ate kati ajja kugenda ate omukazi mwagala nnyo awo manya gwava dda mu lubu lw'abasajja olina okukaaba obonebone omusajja alagana bikolwa nti mukyala wange mwagala yensonga lwaki namuwasa era mulabirira mu mirembe ontegedde mukyala wange talina kukola kino talina kukola bwati talina kukola bwati otaba wange aye n'osanga yakikoze n'otamunenya n'omuleka olova ku bulombolombo bwe wakola ki bwe wasetinga atandise okufuuka wajjo era oyo kubanga atandise okukola by'otayagala ate era n'omuleka mulage nti nsobola okukufirwa n'ensigalawo naye nkwina lwakuba nkola ki nkwagala era naye akijjukire nnyo nti banga nina lwakuba akola ki anjagala so si lwakuba nyina okukola kasasiro yenna abakazi atukana okugamba nti oyo namumala kyenjagala kyakola naye nze n'akiŋŋamba mbuwammala ebyo by'obawagawaga baloge bakazi no si abakazi nti baloge bonna wabula nze buli muntu muwe okusinziirako ekyo kyakola ki gwe kikyokkirizaamu kikolere ddala ddabo ya kale byebyo owayo omuntu waffe akomawole muwe kimuntu owagomesiwo akomawo ddi akomawo nnaku zino ezijja tugendamu nona Subaru tugenderemu Subaru Subaru high tower manye kati Subaru yonna giwadde erinnya Subaru high tower
mpanvu mbinufu ate dduka akomawo tujja munonera mu Subaru naye akuleetereyo ki mugamba ampeerezeyo ka message nga byenjagala omutuma akuweerezeyo ka message njagala power bank anyina sikuba kikopo ew'omugagga Oyina njagala kumpa? genda kuba ekikopo Njagalayo kano nja kasalamu kamuwa njagala mpeyo aleteyo power bank kati ekyo kankikwanguyize ebbanga lyonna lyetuleetedde Naalongo ku Viki Exclusive abalabi ba Viki Exclusive mugulire Naalongo power bank oba muli gimulangira mwe mumanyi naye mugimugulire ekyo kiwedde saba ekirala abalabi ba Viki nnyo kinjagala bakole nze njagala oli angwire power bank ate owa Gomesi gula power bank ate Gomesi gye wagula tekyaji egwako mangu omuliro ate andeterayo ne perfume owa Long Last ewangaale nnyo oba perfume bagiyita Long Last gye weekuba nebamu mu lugoye mpaka weeki ejja kibayita Long Last ate eyo gyali gye zisibuka otegedde perfume yes kati bali eri batema omugambo bagamba bakati Viki ali kwani yansuubiza n'ebintu bingi ngaze yansuubiza taliyo esananeeti aya nenjagala bulaaka shalia njagala nka bulaaka ze emizimu gye waffe ebitega bye waffe biwulira nnyo emirembe muki mu bulaaka yo yabigweyo omugagga agenda ekirala njo yaki kale ebirala byoyagala ogwira ssanyu gwomanyi naye nziro byenkola ki byoyagala abali bavika Exclusive nyina kyembasaba bakibasabe tulina abaana 52 abeetaaga engoye abeetaaga obuyambi bw'ebitabo abeetaaga obuwunga n'omuceere obw'okulya bwebyo alina kyosobola okutuwaako nja sanyuka nnyo ng'okituwadde ku 0753 53 63 34 neggo gye nabadde gye njadowooza walabyeyo kulikayo era abantu abo naawe alina kyosobola bbawa kibakole ki akibawe kyensaba abalabi ba Viki Exclusive bannyambeko kubanga ennaku zino obwavu bungi ate ng'abantu abo bo obwetaavu babukola ki tebalina bazadde baabwe abalala abazadde baafa baagwa eddalu naye ng'ate bo obulamu bukyaliwo naye embeera yenkalubu kale ekyabulabi ba Viki mukinyambeko ate ne buli ku Sande asobola jangu emakindi embeerawo nga tumiitinga abantu abalina ebizibu ebyaki jangu naawe bawe ku magezi awo ku Forest zikirizibwa obbawo amagezi okkirizibwa mulimu emyaka emitoototo egy'abawala egijja buli muntu wali kyobola bagiyita an open discussion etandika ssaawa mmeka ssaawa 8 abantu babuulire nti ogeze lengera omukono nina okugejja Naalongo ogezze kati kiki ky'obulamu omusajja yakoma ddi obeerako wano oli wajja nonjogeza ebyekisiru ng'omusajja ali mu nju yaddayo kati mmala kutega kutu nnyo naye mpulira nti mu nju temuli musajja lumu olinkubye akayondo ndiba nfuluma mpulira to zebbanga yabimanyiira yagamba nti wagendamu ebyo ebintu by'abaana basaaga nnyo abaana sikyayagala bya kisiru ebyo naye ogezze akulabiridde kati awo ntandise okukkiriza nti international yenze mukola omusajja international kakati maama taata mugambe mutabani akyaliroko amuwe ku sente zimbi nkuwe enamba yoba badde njagala kuwa enamba ye weekubira oluseko oluwera omugaye nze Viki yali awo nga nkuwogganira onsigira mu kyayi awo nyongedde kunsibira ntaana kiri gy'oli badde njagala ensonga zange zino oziwulirize buki omanyi kati kibeera bwe kiti maama bw'asooka nayeegeyamu ne taata mu kisenge nti abaana balina bye beetaaga taata ajja mugonvugonvu omwana bw'amugamba oluseke lwange w'omuntu oyo ndyoke nzire ku lulwo ayagala kuzibiriza luseke lw'enkubi kozi naawe ninako akanugu naye kati nkubeeko n'akanugu sooka omaye okutuusa oluseke tulabe embwa bwegaayo emmwanyi naye byonna bibadde bigenda tutambula naye tugendera awo luseke kagaye nti hayitawa Subaru ye munona bannaye nange neekubye nalabye omwana kuno yakubye akalango mbu yayagala abakazi abakulu kikeni kati nange oba nkuba akalango oyagala bakazi bakulu nze sina kyembaagaza tonzimpanda bigambo kaki nanti ndi kunoonya kati gwe maama bwemba kyatunzi bw'oba gwe kitunzi olina kuntunda mu kifaananyi ki akalango tekajja kukola oba productive ndi productive genda kakuba wamma bali eyo mukooyo obunene
nga mukoyo obukadde kubira akalango nange kubire simu mufune kayuke body shape hapo ne ka anti aging serum nalongo ne bwogejja olubuto terukola ki terudda osigala waliwo bano abalina embuto eziri bweziti kangereze wano oluno olubuto ne wano ne wakolawo olubuto olulala ne wano ne wakolawo olubuto olulala ne wano ne wakolawo olubuto olulala aga masavu akakadagala kagasa gaba masavu bakazi abalina embuto ngakulukuta ne bwaba mpa sente otukesera n'ogejja nga n'ageyambulira baloto kyagayina ngogamba nga wenawe wetunuulira nga tosobola kwetwala omuntu omu noba n'embuto nga za step ziringa nga madala ga mukwano mpapula nsoma ono bwino new vision bukadde nga lubuto lumu lwe luliko empapula nnya nedda mwetekemu akasente nedda mulabike buki bulungi sigadde nze muko omusajja wanewuwe kale bw'oba onkubira essimu teekako nti hello muko omusajja international kuddemu nti yes please international kajja sumbuwa abantu bajja kayiga kuba that's what I love it bajja kayiga va ku luzungu waliwo kyesiwulidde naye bemba mukiwulidde mu comment mukiddemu kubono tali wiringi kidda wamba mweraba mubayi kale kamyena nvuge mu Subaru hayitawa naye ate amafuta bamponiize ayitawo eriwayo ekidomola kirambe era njagala genda bagambe kino kyemwampa eyo Subaru teri bbiri bina bbiri eri sisi mmeka nze mmanyi oba eri bbiri oba bina nsimanyi erina kuba bbiri tenywanga kawundo enywanga kawundo ne Subaru zinywa nnyo okusinga nayo new model nalabye mwaka mupya ezo emmotoka z'abakazi zikawundo zisizivuga era wakawundo oyo gwankoona afukamira ekikaze kino okujjako nowakawundo eno ey'obuuso eriwa eno new shape 215 tusobola okwogera naye ono omanya yevo okuva kansolo yatugamba mbu kawundo hali ya kawundo za babuloka bafere neŋŋamba sikyaguze haliya zabakyala kati gwoli musajja avuga kawundo mu mutyamu emmotoka abakyala zabanyumira nnyo zaliya zijjayo nnyo ekitiibwa kyabaki ne kati nze ogula haliya ndi omusajja owa international owa speed abaana bali kijja bakwetaaga mu bwangu mbw ate ndi mu kawundo kale kati byebyo ebisumuluzo byo biro ya push to start ogwo mwaka mupya era mvuga myaka mipya ate kati tugenda kwambuka tutya wano yowe nze ngenda kwebaka vaako nishisi bwekiba bwekityo gyolo tojjako kamera abantu balina saawa mukaaga tugenda envugemu esaawa emu dakiika abiri nvugamu nina kati katukole beti gyolo kamuleke wano nga musingo nze nkuvuge kandeke wano gyolo nga musingo twambuke nze nvugemu oyo si ssanyu kale saawa zigenze byebyo mubeere bulungi ndowooza tunadda tugende mu Subaru naye naalongo ogeze laba ebbina mukamusa nanono maama gwempaana sooka ojje katini olwo olugoye wayambadde lwa kiteeteeyi kiki naye kati olubuto lwabula kayuke body shape hapo kabiko ekyo kituufu nensigaza kufika neyo kevayo naye ekyobuwanvu kyo kikyagaanye kifubeeko ate bawange muwanvu ate nze mbwagazaaki ekyobuwanvu kifu okimanya ofunye n'ebiseera mbulago waanire maama olwale nayo ng'afunye ebiseera mbulago wamma abawagizi bange byo sina bulago waliwo eyandabula kinnamawulire ekinnange nedde tena kyayagala kubbaka n'akaana waliwo eyandabula yagamba naye gwe olina by'owaana Naalongo temubanga mwerimu ekintu ne mugamba lwaki ompemula mu maaso ga maama kituufu ekyo 10 kizzeeyo oba oddanga byonna byenkuwaana bigula 10 omugagga owedda gwensuuta alinamu 10